Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Your wife. Mbalamusiza nnyo mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda nate olunaku luno olwaleero ate era nga tuli mu programu yonno eŋŋanzi muwanguzi tawanika era mutwebaza Katonda oyo mukwano tusaako wakwemwebaza atambuza omwaka guno gwonna zino ennaku zibulambale okulaba nga tuyingira mu mwaka gwaffe omujja 2019 nga nzikiriza mukwano nti tujja guyingirira mu ffenna wamu era nga abawanguzi bwe babeera olw'ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda nga bwe buli era munnange mu ddakiika bwe ziti twebaza nnyo nnyonnyine mikwano gyaffe abamaze dda okutuninga programu eno ate era naawe asazeewo okubaako munno gw'ogigambako n'omugambo otya n'omugamba munnange tugenda kootege bw'obanga oliyiganga 13 katonyeze 9 ate nga bw'obanga oli 40 teekako 96 katonyeze 0 olwo nno bw'obanga ate oli Kampala 98 katonyeze 7 bwetyo nno abali ebweru nga toli mu Uganda naye ng'oli bweru ku MCF Radio 2016.caster.fm bwetyo mukwano bwe tutambula era nga tukkiriza nti buli muntu yenna oyinza okuba nga obadde otambuza akaleme n'otugwako tugentula ntende eddakiika z'otandise nazo ojja kubanga ate oyongera okulegeera ekinyusi n'obulungi n'okwagala okw'amaanyi Katonda waffe kwategekedde obulamu bwaffe. Mukwano twagala okuba nga ntwala omwaganya guno nateera okuba nga mbatuusaako programu yaffe eno omuwanguzi tawanika era nga ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru awo kujikulira n'ekisaawe era nga tukkiriza nti omwoyo omutukuvu oyaze nga atuyiggira abawanguzi era oyaze ng'ayongera okutwanjuliriza amagezi n'okutegeera n'okumanya mu ngeri ez'enjawulo era obwongo bwaffe ne butasigala kyekimu n'ekitiibwa kya Mukama nga bwe kigenda mu maaso okulabisibwa mu bulamu bwaffe. Lwaki mu kaseera kano tetugatte engalo zaffe n'akalulu ak'amaanyi ne twaniriza nno omuwanguzi waffe omuwanguzi waffe olwaleero omwoyo omutukuvu gwatuyigidde atubuuzeeko atubuulire ku mannya ge olwo nno tunaagenda naye mu maaso Katonda waffe nga bw'ali ow'ensonga. Maama tusanyusa okulaba. Amen. Weebale kujja. Kale. Akakubo okayiseewa. Kuba kansanze natuuse dda. Twebaziza nnyo omwoyo wa Mukama oyo akuleese. Amen. Amannya gaffe ne gy'osinziiridde okuba nga tuli naawe wano. Amanya gange mpitibwa Juliet Choire oba Musaasizi gali erinnya eryanyongeddwako. Okay, abasinga bakumanyi nga Juliet Choire. Olwaliro wagattiddwako erinnya eppya tunaaliwulira bwe tunaatambulira okugenda mu maaso. Mukyala Juliet Musaasizi, osobola okutubuulirako watandika okutegeera obulamu bwo wabusanga otya? Natandika okutegeera nga ndi ne jjajja wange. Ngenda okutegeera nga ndi ne jjajja wange. Jjajja wange oyo yanfuna nga ndi mwana muto n'andabirira oluvannyuma lwa taata wange okwawukana ne maama. Taata wange n'atwala mukulu wange nga akyali muto. Kati maama n'afunamu okutya nti nange ayinza okuntwala. Kati n'asalawo n'antwala ewa jjajja. Kati n'asigala n'omuto gwe yali ayina ate kubanga yali ayina abaana 3. Kati nze n'anzijawo n'antwala ewa jjajja era nakula ne jjajja wange. Jjajja wange oyo abeera Bugerere. Jjajja wange oyo bwe nakula naye mukyala mulokole owa Church of Uganda. Nakula naye kakati n'entandika obulamu ng'omwana nga siina kizibu nga ndi bulungi kuba jjajja nali mmanyi nti ye maama era namuyitanga maama nga bwaddamu jjajja omuyita maama ng'agamba jjajja paka lwe nagenda nga nkula nga nkitegeera ne kiyingira mu bwongo nti ye jjajja. So ne tubeerawo
nenkula nentandika okusoma nga nsomera eyo nga ndi naye obulamu ne butambulira ddala nentuuka mu kyokutaano P5 mu P5 awo bwenviirayo mu kyalo nenjawukana ate ne jjajja maama nandeeta ne Kampala nga nzija okutandika okusoma mu Kisulo nensoma okutandika P5 nga nsomera Lutengo St Anne's gye nasomera primary yange nenjimala nengenda mu secondary nensomera Kasawo SS nenva Kasawo SS nenfuna nenkola course nenkola hotel management. Mama ngali nawe ngati nga mama ali nange kakati awo olugendo lwange awo lwonna mu kusoma kwange terwali obuzibu obwaliwo bwalinga nga bwomanyi nti mama wange yali single mother nga lafubana wano nawali alina okubalabirira alina okunoonya ekyokulya ate alina okufaayo okutegeera abaana bakuze batya byonna nga biri ku mutwe gwe so nasomanga olumwe n'ebyankaluubiriranga neŋŋamba oba kino lwaki kiri bwe kiti naye nga siina gwe nkibuuza era nasigalanga bwentyo n'ebibuuzo byange nga mama toyina wojja mufuna nga muntu mukozi. Kakati ebbanga lyetooloola mu kusoma kwange natuuka S4 amagezi ne gagenda nga gabula kasiina magezi bulungi naye ate nga neeri emabega jjajja wange yakyogera omwana talina magezi naye ate nze nagenda ate bwe najja eno nga nkyusizza embeera ey'ekyalo okudda mu kibuga ate nalaba nga nkakinga up kati ate ne byawukanamu kati ate nekikomawo nekinnumba ate wano S4 nekijja amagezi ne gabula nga ngenda okusoma abasomesezza ngenda okufuluma mu kilaasi nkwate kitabo naye nga sina kyenzijjukira ng'ebintu bigenda byenva mu mutwe neŋŋamba kati ngajjukira awo ate ng'omuzadde ye school fees ze zirumuluma kakati ng'ate sina kyakikolera ebiseera wategeera nti ziba zimuluma nali nkimanyi kubanga mama wange yali single mother nga ndaba obuzibu bwayitamu okuzinoonya nze nakula nkimanyi nti mama wange yayise mu buzibu okubanga afuna ssente okutusomesa twali baana basatu nga kuba maama atalina taata nga nkiraba kyayitamu tekyali kyangu so nayefangako nnyo nsome ekitabo naye nga bigaana. Wataata tewagendangayoko okuzinona? Taata wange saakola naye era emyaka egyo gyonna nali simanyi taata wange namutegeera luvannyuma nnyo nga mmaze gukula ate nga n'ebyokusoma mbimaze ntandise nakukola nendyoka ntegeera taata kakati awo ngenda maaso n'okusoma kwange nenyiikira ngeri gye nalina kabakagolo lyakakusaba kwa jjajja wange omuwa Church of Uganda nafukamiranga nensaba kitaffe ali muggulu nali simanyi bingi byakusaba nga mbisaba Mukama ye musumba ebyo nasoma bulungi nasibwako emikono ebyo nga baatuyigiriza ebyo nga byemmanyi era nga byembeeramu buli kiseera byenga Mukama nnyamba ekyo namuliranga akyogera nga nange nga Mukama nnyamba nga mmanyi kwe kusaba naye bwe tunagenda nga neeyongera nga ngenda nkula aho S4 nagiyitamu nera saagikola bulungi nnyo nemukitira mu second grade nengenda nensobola okufuna grades ezantwala nengenda ku HSC nensoma nemala nenkola era nensalawo okukola course gye nakola eya hotel and institution catering gye nakola. Kakati obulamu bwange ne bubeera bwe butyo nga si bubi nnyo ate si bwe bulungi ennyo naye nga obeerawo ng'omwana nga toyina biri awo bikunyigiriza okujjako ng'omwana era obukanona kali bwe butyo. Kati naye bwe ntandika ogenda nga nkula ntembeera ebiseera ebyekivubuka awo wabeerangawo ebyantomeranga byesaategeeranga nga mpawa mukaawe bakoloota olambula mu kibira nentya ng'ogolokoka bukiseera otya owulira abakuyita naye nga bampita sibategeera nonkoleka ni mugwendi naye onye mugamba wange owulidde yampita gwompise nti nedda nsereka oba oli awo olina kiddamu nendoota ekirala ng'otambula mu kibira kiwanvu n'osanga ebisolo ova ku bisolo n'osanga omuto guliko emisoto egya kkala gyonna buli kkala y'omusota ng'ogiraba n'olaba ebisolo eby'ekika kyonna. Olwo bikutandika ddi ebyo? Olwo nga mmaliriza SHC ng'awo bitandika okujja wali byajjanga nga ndi mu esifaawo ne bijja naye nga ate bijja ne wayitawo ekiseera nga nebitakulumba kati gye wagenda nga weyongera mu maaso nga byeyongera
ng'oyinza okola n'owawamuka n'okuba enduulu mu kiro n'okuba enduulu ng'ebintu ebitiisa naye ng'omuntu akubuuza kiki naye nga tolina kyosobola mugamba naye ng'olaba omuntu omukadde akola ebintu ebikutiisa ebisooto ebitiisa ebijja okkulya emisoto egikugoba ejja kkala yonna kati lumu natambula nga ntambula mu kibira noonya ekkubo limbuze njagala okufuluma ekibira naye nga mbuze ekkubo ndinoonya limbuze kati gye namaliriza nga ningalabya akakubo namaliriza nsanzeyo omuti kaguliko emisota egya buli kkala yonna egifaanana gitya gye sirabanga nako nga minene nengamba mukama katonda wange wano mpiseewo ntya nti watandikanga okutya okwebaka nga ntandika okutya okwebaka naye nga ne bwonkola otya munange otulera baga nti otutwa tumanyalirira nyina era namalirizanga tuntutte kakati omutwe twantwalanga era ng'ogenda okulaba nga kikomyewo kati ndigamba kati n'abantu batandika okumpa amagezi nedda ufuna ebirooto ebitiisa teekayo akaliro k'emmere nga nkanoonya nga nsula nkakutte nga nkakwata nga nkateeka wansi w'omutwe bannange gajjanga wadde nakateekangayo kakati ebirooto ebyo byentiisa bigenda mu maaso bigenda nabyo wabigambanga nti nfuna ebirooto bwebiti kakati luli nga nali ngaawe ebiseera ebisinga nanyumizangako anti wange nabeeranga naye nga munaye nfuna ebirooto ebitiisa naye nga naye talina solution yamanyi yakumpa ngamba anti ekikulu naawe olya nnyo olabika walidde emmere newokola ki bw'olabika walidde neweebaka kakati muti bwolya emmere bokkuta ennyo bo nga balina bilifu nti bokkuta okola ki oloota kati mu oloota oyinza okulooteramu ebitiisa kakati nga nzine ntandika obutalya kyaggulo engamba ze baduka ekyeggulo nga sijja kulya nembe kuloota kati nga nze kyeggulo nenkivaako era nga bwennywa kyayoolego siddamu kulya ng'ekyeggulo omugabira abalala nze nesirya nembe kukola ki kuloota birooto bitiisa kakati ekyo ngenda nakyo nkula nakyo bwenkyo obulamu ne butandika okubanga bugenda gye bweyongera neyongera okufuna ebintu ebinkalubirira bulamu kakati ntuuka nga maze okusoma koosi natwala omwaka nga gumu nga sinafuna mulimu luvannyuma lw'omwaka nenfuna omulimu nentandika okukola kati bwentandika okukola nga bwomanyi nafuna omukyala yali mukwano gwange naye nga omukwano gwajja oluvannyuma lw'okubanga namugulangako obugoye kati omukyala oyo yali mulokole ng'asabira wano natandika okuŋŋamba nti nkutwaleko ku kanisa yange namugamba nzigoola ndi mulokole nakula ne jjajja wange mulokole nga tusaba era ne mama wange mulokole ate muweereza mama wange era mulokole muweereza omuweereza yali ngasabira World Trumpet Mission mama wange batandika n'olusozi olwo mama wange nga mukyala musabi yali ngaasabira wa musumba metani musumba yeso ya umulamu bali bamuyita musumba nyali mbudde mutwe kakati munnange gye twasabiranga naye kakati bwe twagenda nga tusabira wa musumba oyo ngenda omwegattako mama nga mulokole namwegattako nga nina emyaka ndowooza gyalinga 13 ntandika okubeera ne maama n'emyaka 13 kakati nga maama mulokole nga tutwala mu kyaki sande naye kyesijjukira nti kunjatuza yatutwalanga butwazi ng'abaana naye ekyokwatula yatutwala nti ngoma nti omwana no bamwatuze twagendanga bugenzi nga tugenda mu kyaki netubeera mu kyaki netusiibayo netuvaayo nemudda awaka era n'olutini eyawaka bwe mutyo nemudda nemukola ebyawaka nemutukola eggulo nemusaba nemwebaka era ebirooto biringa bikomawo naye olumu newabeerayo okusaba okwali okw'amaanyi ku kyaki kakati okusaba okwo ne batuyita buli muntu agenda alaba omusumba bye bayita counseling kati abantu abakulu bwe baali bayise naye olwo nze nange nenyigiriza mu bantu abakulu nengenda nendaba omusumba nensobola omubuulira ku bintu ebyali bintu ebikutiisa ebintu ebyakutandika ku myaka nga mito ddala nga mito naye kati olwokuba luli nabeeranga ne jjajja bwe nkyajjanga nga nzijayo mu buliri wange nga mpita nga ngamba jangu wano wawamukanga n'oleeka nendeekaana nambuuza obadde kye nemugamba ebintu bize okundya abantu babadde bansika bampita kati nagamba tebajja kudda beera wano kakati jjajjange kyenalabanga ye yakwatanga bayibuli n'agikuteeka emitwetwe ye kye yakolanga
agamba bwebake oteeka omutwe gwo guteeke kuki ku bayibuli neebaka ate nno munange bwakyanga nga tekizzeemu kakati olwo ngenda okulaba omusumba mubuulire omusumba n'ayita maama wange namugamba omwana yeetaaga okusabira ebintu bino ebimulumba yeetaaga okusabira musabire kati nga omanyira nange nasinawulira nalanga nawe nange nangamba nawe beeranga ng'osaba weesabire naye nga simanyi kye bayita kusaba nze mmanyi byebiri ebyaffe etusaba kitaffe ali nga mmanyi ekyo bulina kunkikola seebakanga sisabye naye nga byo byeyongera kujja nga byo byesaba kakati oluvannyuma lwa byonna nga ngenze enkula natuuka ekiseera nze ne bifuuka kitundu ku nze nga manyi bijja era kati nga bwe kijja nga mpawamuka nga nsooka ntuulamu eddakiika naye nga mba nzisanywa omutima nga gunkuba nnyo so nga ntuula nensooka nrelaxinga ebbanga neriyitawoko nenziramu neneebaka kati nekifuuka kimukuze nti binnumba naye ate nimala nenzirawo kakati bwe ngenda nkula nga ntandise awo okukola sinkana omukyalo ono atandika okumbuulira ku bintu ebyo nange mubulira nga bwendi omulokole maama wange bwali omulokole tusaba ndengedde ange ey'okukola nali nkulidde dda nga nina emyaka ndowooza gyalinga ndowooza nali mpinyingidde emyaka nga abiri nga netegeera nali nyinga kuba ngenda okujja wano nga n'emyaka 22 kati nali nyingidde emyaka abiri kuba nayingira wano nga akaweza birthday yange ya 22 years kakati nabeeranga omanyi nga siri serious nja kugenda kati omanyi mama wange yalina ekintu ebyo nga tetutambula nga tugenda mu kanisa emu era nga namugamba tujja genda mutwaleko mu kanisa yange mukazi tujja genda bwe tutyo obudde ne bugenda nebbanga neriyitawo omwaka ne guggwako naye nga obugoye bwombo mugulako naye nga talekerawo okuŋŋamba wadde naŋŋambayo ebigambo bya yesu naŋŋamba okulokoka kisingako awo naŋŋamba naye gwomanyi okusaba basaba batya namugamba kya era nga bwe basaba namugamba nga bwe basaba era nange bwensaba kati nga sikimanyiimu makulu gali awo buziba nti omuntu abeera n'essaala gy'asaba saawa namba oli awo osaba ng'osaba kyekyo kati era nga ye mwana mulongera nga mukaduka ke alina bayibuli ye namugana yegwe bayibuli togikoowa naye ani kati obeerako dyawo no waki tokwatayo kanovo kati nze nabeeranga nnyo nabo novo nga lumunanzijjako nanga kanovo kano singa okalekayo keeka n'otambulako ne bayibuli yali mu myaka gyammwe yali mukyala nga mukulukulumu kale ndowooza yali nga myaka 3 awo kati naŋŋamba ono oyiga okutambula ne bayibuli okimanyi nti mukama akukuuma oyinza okubeerawo olwokuba otambudde ne bayibuli mukama n'akutaasa namugamba ate kiki ekyendiku tewali kiyimbaddeko naawe kati nga tubeerawo nga ŋŋamba era nga ndowooza nga laba sibyendiku obwongo tebunnakola ki tebunagguka kakati omukyalo oyo katukomeo mu dakiika zaffe entono nnyo owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka wuliriza program amapeera ga zaabu buli lwa mukaaga okuva ssaawa 7 okutuuka 9 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
Butere tukomye wali kuchenda mnana katonyeze musanvu ngule mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika tuline muchala Juliet chu musasizi choyima lerinya choyire choyire bebani abo baba banyankole ne mamange muganda unatubulira muko kubanyankola abo Mekwana balonji tukomyewo kyo Prosper Junior School tusako program ya feno muwanguzi tawanika eranga lisangibwa wenabweru ku kisaawe ku kisaawa awo tewerabire naku z'omwezi zino ze tuyingiddemu lunaku lwanca tugenda kwa tumaliriza okusaba kwa feno okusiiba naku lwa forencha enaku z'omwezi nga 21 tujja kwa tumaliriza okusaba kwa fe n'okusiiba era mukwano lujja kuba lunaku lwa kayisanyo nga tukutte ebyokwebaza byaffe nga twebaza Katonda oyo atambuza omwaka guno gonna nga Katonda afenga bwali era njagala kusaba mukwano bobanga oli eyo osobola okutulako wansi n'okwata ku Bibiliyo Zabbuli 5 olunyolo 14 nugenda olusome obuuze kiki osobola okuwa Mukama ekyokwebaza nawe ali ebweru ng'obadde watwegattako mu kusaba kuno n'okusiiba togamba ati atenze kinaabeera kitya nawe era tujja kubeera nawe era live service ekyokwebazaako nawe osobola okiteeka ku noti 7722 ekyokwebaza kyo mukwano ojja kubanga okiteeka ku ssimu eyo ate no bwe tuneeyongerayo mu maaso tujja kuba n'okukwatagana ennaku z'omwezi nga 3 nga tuvudde mu Christmas eno temwerabira banange Christmas ennungi mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tujja kubanga tuyingirira akaseera kaffe ak'okusula mu kiro nga tusa 3 tugenda kubeera wankulukuku era wenjogerera enteekateeka zigenda mu maaso era naawe oli waddembe okwetaba mu nteekateeka zino n'ogamba otya n'ogamba waayi nange kansindike ate ensigo yange eyambeko mu kuteekateeka kubanga bingi eba byetaagisa nga bw'obimanyi kupangisa kisaawe amataala generator amasannyalaze bingi nga bw'obitegeera ebikola lunaku olufaanana bwe lutyo naawe osobola okubeera omu ku bannamukisa era musumba Tomu ensigo yo tajja kugigoba ejja kubanga yansonga nnyo nnyini awo nno bw'obanga goli bweru obanga oli walala wonna wotasobola kutuuka wano nga bano bwe bakikoze ojja kuteekako 31st oba wankulukuku ku ssimu eyo yennyini gye nkuwadde era kijja kuba kitegeerekeka olwo tujja okuyingira ennaku z'omwezi twe tunaamalawo tujja kuyingira January munnindeko nja kubanga mbabuulira programu ya January weegenda okubanga etambula katugende maaso n'omuwanguzi waffe Juliet Musasizi Choyire. Kakati ngenda maaso n'omukyalo oyo nga mukwano gwange omukyala ngamba munnange nkutwale ngamugamba munnaye tujja kgenda ngambeera mu promisinga naye nga situukiriza kakati ebbanga lyetoloola omukyala akeera kunca nga nkubira essimu nga kugamba nga mpita nga ngamba jangu leero si byangoye si byaki kyonna ne jangu ngenda nga ntulwanga ngamba tuulaawo ngaabeera serious nnyo nga ngamba nkubuulire oyina okugenda mwana gwe ku kyaki konze nti nga mugamba ate ng'ofu serious nnyo nti ye ngamba ncha tegeka tugende konzi kale era bonna tukenkeera nga nzira yeeka nga neetegeka naye nga mmanyi wala nnyo nga nali mbeera ku Lubaga Road naye nga mmanyi nti mutundwe wala era bwe yaŋŋamba nga excuses nyina nga sina ssente ate akati naawe okiraba ate shift yange twakolanga mu shifts ngamba nkubuulire sala amagezi engeri yoba teekamu liivu bakola ki okukola ki ojje tugende kati ku olwo nga nfuna day off nga mugamba kale tujja kgenda bwe twasonga otuteekateeka olina salawo okugenda nga nayitirawo olw'eggulo ku dduuka lye nga ngamba wakati enkya ssaawa 4 konze kale ssaawa 4 nga ntuuka nga nsula ntegesa obwange nteekamu engoye zange 2 mu nsawo ntegeka ssente zange nalina emitwalo 2 nga mmanyi gye tugenda wala kati abantu bawulira ekigambo mutundwe kiwulikika mu matu g'abantu nti kifo kyewala manenja balagirira nga tumaliriza kakati nga ndowooza wala nnyo kakati ng'omukyala ate mbambi naye teyambuusa kungamba nti kwe tugenda kumpi nga ndekanga neetegeka nga mugamba kale tujja tugenda tinze nkeera kunkya nvudde eno nga obudde bukya nga nkeera kunkya nga nkola byenkola nga ngenda ku dduuka lye ngenda okutuuka ku dduuka lye omukyala nga waliwo abantu bangi neŋŋamba ani baamumenye
nsembera kati ng'abantu bantulabambi bagamba bambi mukwano gwe biki kati nga nsembera bagamba kiki ani abadde kibamubbye tinedda ani yafudde yali akuleeta nga mpulira obuntu nga buntambula buva ku mutwe nga bukkira waggulu ku wansi ku bigere nga empewo enjikira nnyingi ennyo nga ntandika okukankana kyankuba entiisa nnene nnyo ne ngamba ani gwe nabadde naye olw'eggulo saawa emu ani afudde ki nga bagamba bamusanze mu buliri nga yeebase naye nga yafudde anti aba Yesu abamu tebalwana ani ng'afa bw'atyo nga nvaawo nga ntambula eddoboozi nga liŋŋamba pressure gye yali akutaddeko eggulu lyali mu demandinga nti tokyayina budde omutwala kaakati ani bwamala okufa nnyimira wabweru awo okumala ndowooza eddakiika nga 3 nga simanyi kyakkola kaakati nali awo ngewa Dr. Mumpya ku Lubaga Road ewali akaduka kakengoye kaakati nga nnyimirira kati mu kuyimirira awo ndowooza ekyokukola omusajja wa boda nga jayimira mu maaso gange nga ngamba nnyabo tugende nkutwaleko konze ontwalewa nti olagawa konze ngenda kati ngambuuza nkutwaleko konze ontwalewa nti golagawa konze naye ng'ekigambo yali kinga mutundwe nemugamba nze ngenda mutundwe onootuusaayo nga mmanyi wala nga manyero wa boda tasobola kukola ki kana muganga omuntu omujjako tonontusaayo koye jankutwale tuula ngamugamba sente meka ngamba gwe tofaayo tuula natuula ku boda naye nga muli mutima nga mpulira eddoboozi eriŋŋamba luno olutalo kati gogenda olwerwanira ngamba naye byolutalo sibiwulirangako naye nga eddoboozi liremerako olutalo gogenda olwerwanira nga tutuula ku boda nga neebuuza omusajja ono naye tambuze oba ntwala wa anze ndowooza wala oba tugenda kukwata ku lw'Emasaka oba tuddewa nga simanyi kakati ng'avuga ngenda okulaba tutuuse nga ngamba nnyabo we wano nga mugamba okakasa we wano wamusumba Tom nga ngamba ye we wano teri Tom mulala ono Tom Mugerwa omulokole bwe yateekako ekyo nga ngamba otyo nooli mulokole yatalekayo okwate okubayo ono mwaka kyogo eringanga 207 nga nkola ki nga nyingira bwe nayingira nasanga bamusumba Buyungo yakatuuka ayingira katuuti bwati nga ntuula bwe natuula wanti nga tusinza tumala okusinza nga wa word of knowledge nga agamba wano waliwo omuwala Mukama akugamba oyina boyi naye muleke kubanga sitali mu magenda go agenda kulwisa ate agenda kubuza bw'oba oyagala Mukama ayingire mu magenda go omulenzi muleke naye nempuliranga ekintu ekinkubye mutima bweddu nempuliranga ng'omuntu alinganga akingambidde mu kutu muli nnyo ng'akyogera nnyo nga kiwaawala ne muleke omanye ekigambo ekiddiŋŋana nga kyange nesooka nentuula nali nnyimiridde ate boyi wali omugyewa katunnamuwulira boyo noyo nali mufunye ng'ali ku university nga nze olwo ntandise okukola kati nga boyo oyo mulokole naye ate nga yenno mu 7th day nga mu 7th day obulokole bwo bwalimu obwo kakati mu bulokole bwange nalimu omuboyi mu 7th day akati bona naye ayagala mbeere mu 7th day kakati naye ono ekigambo kino kye baŋŋamba kyanyingira nnyo era bwe nava wano namalako saavisi amalaawo ne batugamba abapya tugenda eri era bamala okyogera tabasinzaayo limba ne bagamba abapya bagenda eri abatandikirwa kati muli nempuliranga olwokuba kino ekigambo kyali kinkubye nengamba kangendeko eri mu bapya walabikayo wali naafunayoko ku kigambo ekyenjawulo nengenda nentuula mu bapya bwe ntuula mu bapya ate ne balyoka basumulula essuula ey'okunsensula nenyongera okutegeera obwongo bwange ne bugguka amaaso gange ne galaba nempulira kyesiwulirangako nendyoka ntandika okutegeera nzaani nali simanyi nzaani nentandika okutegeera kyendi okuva kwolwo olunaku lwe nagenda mu bapya omwami yaliyo yabuulira n'ayogera naye nga buli kyayogera kiri ku nze ebyokugugumuka emisota
bannange nalyoka ayogera obusungu obukaawu nga nina obusungu nga nina obukaawu nga nsisonyiwa nze ng'omuntu bwankola ekintu paka lasiti tweyitako nga sisonyiwa nga ate tetwogera nga sikulimba nakumbu nkusimayiringire kulaba bulabi nekitwala ebbanga ekitali wiiki wabula emyezi wekikolako ani oyo olwo maama bonna baganda bange maama wange nga bimukola naye nga maama kitukola olwokuba nti maama ng'akeera kunkyana gamba munange ejjo togenda kunkolera kino nakino n'osirika n'obikola n'akomongo obikoze naye nga tetwogera tetunyumya nga tubeerawo bwe tutyo nga kyangamba okukola kyenkola nasunguwadde nina kyenakoze oba nannenya ebintu ebityo ng'olonja kunyiiga kati ate nga atamala nakuddamu nanyombesa ate bwanyombesa ate awo nenekubako mutima neŋŋamba kaleka muleka naye nga simusonyi kiri wali ngattako bugasi buli kebankola naye ngattako nga ndi omuntu bw'atyo anti nzija wano nkitegeera kakati bamala okugenda bambuulira byonna byonna ngenda nalina akanotibuku kange nembiwandiika buli kenalabako konna nakawandiika nali mwesigwa eri obulamu bwange nti buli kenalabako nakalabanga nenkawandiika wansi nenkanootinga kati era bwe natandika bwe batuyigiriza okusaba we natandika nali sibimanyi naye nagambanga mukama nemugamba mukama nakino obagambye tokyagala nakino mukama tokyagala nakino tokyagala mukama nyamba nsobole okukireka tekyagenderawo byabeerangawo nga oli naye nga kali akatima kajja nakangamba naye ate bagambye bati mu kyaki kati nekigenda nga mpola ngenda nkikola ki ekyo kikola ki kivaawo kakati wali musumba we yayogera ku bya boy naŋŋamba muleke ekigambo nekijja we namuteera mwattu era bwe naddayo eka nalina akasimu kange ka Sony Ericsson nenkakwata nemulugumiza nemugamba munnange nze nalokose naŋŋamba bulijjo bali tuli nga nze nalokose ate nalokokedde ddala kati era bagambye bya boyfriend ne girlfriend tebiina kubeerawo naŋŋamba ng'obudde eddalu nemugamba nze nno nkubuulidde nenzijako essimu nalowooza byakusaaga nemuteera ddala nakubanga masimu wa nembiteera ddala ekyo nekikola ki nekigenda nensigala nga nkoze eki nembeera wano nenyweza mukama nensaba emyaka gya 22 nentandika okubuulirako bakwano bange bwendeeta ono bwendeeta oli nensomba nno naye bwe nasombanga mbanga lyagenda lyetooloola ng'ate bendeeta nga nabo banyiikira ngenda okulaba mukama abakoledde mwago mwafumbiddwa agenze abali tali mulimu agufunye akoze alatie mangu agenze bweru nze nayagalanga nnyo ogenda ebweru era ekintu bimu byonna ajja wano nekye nayagala ennyo neŋŋamba bwenzija wano mukama ekitegeeza bwe nakyusa bino byonna nendekeraawo okukyawa abantu nendekeraawo obusungu nendekeraawo bino byonna mukama anankolera kyenjagala ekyo kyampaliriza nnyo okufuba okulaba okukola ku bulamu bwange neŋŋamba mukama nyamba nensabanga mukama neninyanga ensozi nensaba nensiiba balangira okusiiba nga kubeeramu nensiiba naye nga nsaba mukama antereeze omutima antereeza nzijemu ebyo byonna ebiki ebyalinga bikola ki bye nalaba ku bulamu bwange ebyali mukama byali tayagala kakati ebbanga bwe litambula nga ndaba bannange benaleeta nga batandise okukola ki okugenda nze nno ndi awo nsabira kugenda bweru kiremerako bwenkiramerako nze nga njagala byagenda bweru nga mbalangira wano ensimu enkuŋŋaana z'abasingoozi nga sibeera sirias era nga nze baziranga nga ngamba nze nga wemba nyambye nenzigendamu nga ngenda nenfuna akasaka kange nentuula mu kasaka nentandika okoola mukama ntemere kubo mukama njagala genda bweru mukama ntambuza amawanga nga byembeeramu nze nga obwongo bwange kutegeera kwange kwonna nga kwali bwagenda bweru era nga ne bwendoota njagala ndoota genda kulinnya nyonyi nga ne bwengenda mu maaso g'omusumba munaye nsabiraako nga kyentwala gwanga kiri wali osinga okwagala nze nali njagala nnyo genda munowe nga njagala nnyo ensi eyo lyeryakulimu kakati munnange bwe mbeera mu mbeera eyo ngenda ekiseera kituuka neneebuuza neŋŋamba naye nga nsabye kugenda bweru kakati waliwo musumba Ssekisaka ng'agamba ng'abuulira ku magenda
agamba obeeraawo mukama akusuubira kusabira bufumbo oli kusabira mukama ntwala simanye egindi biki mu abantu toli ku mulamwa buuza ku mukama neŋŋamba ati neŋŋamba kati neŋŋamba kati nabuuza mukama naŋŋaana naye nga mpulira saaga nakirowoozaako ekyokuŋŋamba nti ki eteeza ekyobufumbo tiwakiriimu saakiriimu kubanga obufumbo nali mbulabyeko naye nga bwe nali ndabye nti kati bumusanyusizza ate n'ekyokusooka ekyobufumbo waffe saakirabayo nga ndaba bamaama bali single mothers bazimbidde amaka gaabwe balabirira abaana baabwe mama wange yaliyo omu yali omufumbo omu oyo yawummula ku lunaku lwe nali nkyaza omwami ye lwe yafa ate kaakati obufumbo tebwaliyo nnyo owokubiri eyafumbirwa yaliyo yafumbirwa ate naye n'amala n'akola ki kakati obufumbo nali sirabyo nnyo obufumbo buwa kagaba bunteekamu ki kubeerawo nti nkyegoma nga sikirowooza ekyobufumbo kati nga bw'ojja no mu yesu golooza ebyeri ebyagaana neeno yesu tajja bisobola ekyo nali obwongo bwange bwali tebunaba kukitegeera ekyo naye ate kye nali manyi nga manyi nti ate bw'omusaba akuwa kubanga nene ekyayona kikibwa nga nakyekwatako nnyo nga ngamba mukama ogamba onotuwanga okuyaanako emitima gyaffe nga kiremera nga mukama njagala ontambuza amanga njagala nnyo okulinnya ennyonyi kakati obwongo bwange bwabeeranga nnyo kwebeera byandwisa nnyo ne binkeereya ng'ate mukama si kye yali akola ki si kwe kwali okwagala kwa mukama akaseera ako kati ebiseera ne bitambula ne batandika mukama atandika okuŋŋamba ngenda muba nsaba nga ndoota ntambula ngenda mbuulira enjiri ndoota ndi mu malwaliro ndoota ngenze ndoete envuba ebyennyanja kati nagenda amaaso gasoma gamba mukama akugamba buulira enjiri ngaba nekyankaluubirira nengamba mukama ate ntandise ntya kati abantu n'abagamba atya nze ebigambo naabijjawa bannanga ate nali musirise nno nga ndi musirise naye mukama bwe yalemerako natandika nengenda mu ddwaliro nembuliraekibubuka giraba gyakibubuka nengendanga mu ddwaliro nembulira gisomye kati awo dwaliro ogenze wa dwaliro ki nengenda emulago nagendanga emulago nenzijanga najjanga ni wano ku Sunday do to do nembulira nenkola nenfubanga ekyo kikola kati banga bwe liyitawo mukama ate natandika okuŋŋamba kusabira obufumbo nensaba omwaka ogwasooka nensaba ogwokubiri nensaba naye nga ndaba tewali kigguka olina ekintu kyoyogedde nti katonda akuwa okuyaayana kw'omutima gwo ate n'otugamba nti wasabanga okuyaayana kw'omutima gwo kwali kwagenda bweru ate musumba n'agamba nti saba okusinziira ku magenda go ne mukama kyakola ekiseera ekyo kakati nze ebiseera ebyo nansalawo nenkola ki bweba nengamba kakati nno kati kino engeri gye kiganye nengamba mukama kati leka okwagala kukolebwe nentandika okusaba nga nsaba okwagala kwa mukama kukolebwe mu bulamu bwange naye nga mukama ayongera kungamba buulira enjiri newuba mu ddwaliro kakati waliwo enatuuka abantu benalimbulira bonna enjiri mukama n'abakolera naye nga ate nze nabayitanga bannemuje tugende nga nze ki nembavuga netugenda waleeta wano mukama yabakolera bogenza okubuulira enjiri nababakoledde ate gwe nga tannakolera kati muli nentererwa ebirooto nabyo byali bisigaddewo ebyakuleeta ebirooto ebyandeeta mu kusaba wano bwe najja mu kusaba kuno okwasooka nga ndi mupya eri byagenda saddamu kulabako kirooto neki ekyo ebyentiisa ebyo byampawamulanga ebyo emisoto okungoba ate ne bikyusa foomu ne bitandika kugira ate mu kirala munte nga ndoota nte zingoba bwe ziba tezingobye ngamba neebasa ekiro nempuliranga amagana ng'ente nnyingi ennyo naye ng'abantu bafuuwa empa nga bwowulira abalaalo bagoba ente we batyo naye bwe baatuukanga ku nnyumba ebiseera byo nali mbeera ne anti wange baatuukanga ku nnyumba we nabeeranga nga bayitamu erinnya lyange liri eri nga bagamba abaganda babba omwana waffe tumunonye olulimi nali nga sirutegeera naye nga ate mbitegeera kubanga nze simanyi Lunyankole ate nga ndi Munyankole nakula ne maama wange omuganda bo baluuta magana gantege gabagoba kakati nze simanyi ekintu ekyo kyajjanga nekinnumba kakati ebiseera ebyo bwe kyajjanga ebiseera waliwo omusumbako emirembe ninga nembuuza ngamba mwana wange aba bachwezi bebakukola ki bebakuliko kakati
ne tutandika okusaba ne ntandika okuba emyoyo gy'abachwezi n'enkuba eyo nagyo ne giva mu kkubo lyange ne girekeraawo okujja ne ngenda mu maaso nga nsaba nyongera nsaba Mukama ayongere okola ki okumbikulira biki ebisibye obulamu bwange. Ebirooto kyenjagala okubuuza bwe wajja mu kifo kino n'oyigirizibwa ebyentiisa watandika okwebakanga tolina buzibu weebaka n'ozuukuka nga tozze mu birooto natandika ebirooto byatandika okukyuka nentandika okuloota kati yalootanga nga ndi mu kibira noonye kubo limbuze nentandika okuloota nga ntambula olugendo oluwanvu nensisimuka nga sinnatuuka nentambula nekiddamu n'ekirooto kye naloose leero tenejjo nekijjamu nentandikirawo nentambula nekyasembayo nga mu kutambula okwo nendoota nga ntambudde ntuuse naye nga waliwo olusozi luwanvu nentambula nninnya olusozi olwo nentuuka waggulu bwe ndutuuka bwenti nga ndumazeeko ntuse waggulu naye ate nga wamazeeko olusozi nga waliyo ekisenge nga kiwanvu nga bw'owulira ekisenge kiwanvu nekitunuulira bwenti naye muŋŋamba mu mutima gwange kino ekisenge nakyo wali yasobola kibuuka kaakati muli eddoboozi ne liŋŋamba nti kkiriza tewali kitasoboka bukkiriza byonna biyinzika eri Katonda. Nensooka nentunula gyenva nentunula gyeŋŋenda kaakati olwo nentandika okufumiintiriza ku ngeri gyeŋŋenda okubuukamu olusozi olwo nensisimuka nga sibuuse kisenge ndi ku lusozi njagala okusinziira nve ku lusozi mbuuke ekisenge kiri ngweri nensisimuka newayitawo ebbanga era ekirooto ne kidda nentandikira wali nenfuna amaanyi nali mu kusiiba nga ndi ku lusozi nasiiba ennaku zaali 3 kati olunaku olwokusatu nga ndumalako nga budde zaali nga ssaawa 9 nendoota ekirooto ng'omuntu aŋŋamba nti kyekiseera golokoka yambala amaanyi go buuka sinziira nendaba nga nnimiridde ku lusozi nembuuka ngaoba omuntu nga ttena nembuuka bwenti nengwa wansi waki wekikomera ekyalinga ekisenge nenkivaayo nentunula bwenti nenetula nenga ndengera otudde otwa green ekyererezi obuwanguzi obwo nendyoka ntambula ate ekibangirizi nga kiwera nendyoka ntuuka ate ku kkubo eryali erya kolansi naye nga siina gwendaba nga mukubo ntambula mu nzekka. Ekyo wakitegeera ng'ogolokose ekirooto kye kitegeeza? Nategeera nti nvudde nti Mukama alina wanzija atalina wakoze ki wantutte. Ekyo nakyo nekivaamu neneyongera mu maaso nengenda mu maaso nga nsaba okwagala kwa Mukama kweyongera okola ki okolebwa mu bulamu bwange. Kati mu biseera ebyo nayongera nengenda nga nyongera okugwa mu maaso ga Mukama ngamba okuweereza. Kati ebiseera ebyo nengamba kati nkoze ntya okuweereza baweereza batya nengamba nkola obudde bwenvaayo nengamba nga ndaba sina bwe mbikwasaganya. Oli musawo? Ndali semusawo nakola gundi food and nutrition nakola hotel management nengingira nga nkola mu ddwaliro naye nga mu ddwaliro nkola department ya food and nutrition. Kakati obudde bwange nga tebunsobozesa naye nenyongera okukontinuinga kubanga ebiseera ebyo nali nga nsabira Musumba Isaac Kituuka nangamba nedda n'okubuulira enjiri buweereza gweyongera okubuulira enjiri tokivaako nenyongera mu maaso nembuulira enjiri nga ngenda mbuulira enjiri. Kakati ebiseera byatuuka ebiro byange Mukama nangamba nve wa Musumba Isaac Kituuka nangamba ngende wa Musumba Sekisaka nga sigendangayo nengamba banenga mpulira wala nengamba bannange eyo natambulanga gendayo nengamba bannaye obudde nga nina kugendayo kiro era kyenakolanga nentandika ngogenda wa Musumba Sekisaka paka Mukama oyangambira ddala wano wenkwagala nentandika okusaba nga nsabira Musumba Sekisaka nensabanga netusabanga mu generali nensaba awo Mukama n'agenda nga ayongera okumpanguza bino birooto byonna ebyannumbanga ebyente ebyo nebigenda nga bikola nentuuka ekiseera nendoota ente ngezze naye nali mutwali mu kusiiba n'okusaba nendyoka ngikwata amayembe nenjinyoola nenjinyoola amayembe gano nekyuka ensingo negwa wali nefa. Kati ate mu kirooto nentya nengamba bannange nzi sente y'abandi nekola ki
nenziruka nengabalembe tebalema asanga benzitidde ente yaabwe nenziruka ati nensisimuka olwaddako nendoota nga nzina biri ebyampitanga nalinanga ebyampitanga nendoota ekisajja nekijja nenkikwata nenkitta bwe kitatta ekisajja ekyo era mulina enfuna okutya bannange nzisa omuntu w'abandi naye nga twalanagana okulwanagana nno kwennyini nemaliza nga nkikoze ki nkisse ekisajja nenkiwangula kakati bwe mpangula ekisajja ekyo nensigala nga nebuuza kati kyekiddako ekisajja nkisse nengamba ebintu ebyo biwangula okumala bbanga kinga omaze okuyiga olutalo nga maze okuyiga olutalo kyatwalira eddala ebbanga kubanga nasaba ebbanga lyagenderera ddala eryamyaka ndowooza ng'esatu nga nsaba naye nga olaba bulamu butannakyuka nga ndaba obulamu obutannaba kukyuka naye nga eddoboozi lyagamba bino gwogenda obyerwanira eddoboozi lyagamba mu ntandikwa nti kati gwogenda okwerwanira olutalo kakati awo nemerako ngende wa Musumba Ssekisaka tusaba ebyo byonna bivaawo buli kyatuwanga ngendayo nga ngamba awo yongera mu maaso yongera okunoonya Mukama yongera okumusumba Ssekiseki nga wangamba yongera okunoonya Mukama muwala wange anoonya Mukama kati natuuka ekiseera nempulira nga ekiseera nkole ki nange nziseeyo omwoyo kuki nsabira obufumbo ngandaba bannange bagenze bafumbirwa nze ndi awo obwongo bw'okufumbirwa bugolokoka ng'owezezza emyaka emeka olwo nina emyaka ndowooza nga 27 olwo lwodde engulu okutandika okusaba mukwano katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo nakubanga mumuzaamu Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.